tuli ku LABUKA TV jangu mukutu gwaffe gwa YouTube LABUKA TV osubscribing nawangoberera ate ku TikTok igawuka plus following osharing emboozi eno etuuke ku buli muntu. Tuli mu katundu kaffe tambula n'okumanya. Bassebo ne bannyabo tutunuulira ze tuyita social rules ezigenda okuyamba okulabikanga professional yadde nga tiwasoma. Zino nno ze zituyamba okukyusa obulamu bwaffe. Bonna biteeka mu nkola bijja kyusa obulamu bwo otandika okukoligana n'abantu abagunjufu abayinza okyusa obulamu bwo. Ekisooka tokolanga oda ya kijjulo kya bbeeyi bw'abanga muntu mulala yagenda okusasulira ebyokulya. Bwe kiba kisoboka musaba kukolera choice kya makulu okumutegeeza by'olya ne by'otalya. Ekyokulabirako sirya bigodo, sirya nnyama ya nte, gwe mugambe by'otalya. Abantu abagunjufu bw'asanga omuntu oba mukwano gwe oba oli asazeewo akutwaleko awantu ayinza okuba ng'alinamu ekyetaano mu mpali ng'amanyi nti nze bwe mbeera wali lanchi yange endya ya kyebiri nyinamu ekyetaano mukwano gwange naye tajja essuka kyebiri. Kati ate laba gwe bw'otuuka n'olaga obuyala bwonna bw'obadde olina. Bampi kino okola ekintu ekyo omuntu akutute awutu aba amaze okutegeera obutamanya bw'oliko. Bw'oba oyagala osobola omugamba by'olya nange bye naalya. Omuntu gw'ogambye nti by'olya nange bye naalya ne bw'anaabanga awulira ng'ayagala okugenda awantu okulya naawe ajja kuyita. Naye ono gw'olaze obutali bugunjufu n'obutamanya ajja kubisasula kubanga abamu babeera ne ssente. Naye ate oba okendeezezza emikisa gyo egy'okuddamu okugamba nti jangu tugende nkutwaleko wano. Unless ng'oli oludde naye ng'okimanyi nti ye ne bw'omugamba kino tafaayo mukwano gwo wa munda oyo osobola. Ekyokubiri, tobuuzanga bibuuzo biswaza. Tobuuza awkward questions. Tonnafumbirwa maama obuuza okola otya. Tonnawasa ebyo tebabibuuza. Waba mukwano gwo muludde okulabagana musisinkanye n'otandika ebyo tonnafumbirwa. Yeewuunya lwaki tokula mu bwongo. Waliwo ebibuuzo bye batabuuza. Mu buwangwa waliwo n'ebibuuzo bye batabuuza musajja. Ekisooka omusajja tebamubuuza sebo onaana bankuteereyo amazzi mu bbaafu, ebyo tebabibuuza. Gwe gateekeyo oba anaaba agenda anaabi njoze ku ngoye nkyo naakola. Sebo nkusiimuulire ku ngatto zo. Ebyo byonna omukyala eyateekebwateekebwa abimanyi era abikola. Waliwo n'ebibuuzo bye batabuuza era nga bw'obibuuza tekiraga nti oli professional. Ekisooka oli bw'aba alina appointment n'omusawo tomubuuza nti oli mulwadde. Ekyo tulina kibuuza. Oba oli bw'abanga mulwadde si gw'alina okumubuuza ki ekikuluma. Ekyo tokibuuza kubanga toli mu nsawo nti ogenda mujjanjaba. Muleke ye bw'abanga bw'akugamba nti alinamu obugonvu mugambe kansuubire nti si bw'amaanyi. Kati ye muleke yaba nnyonnyola nti oba kino kye kinnuma nti oba kino. Bino ebintu mubyeteekemu mubyeyigirize. Oba oli mulwadde gwe mugambe bugambi kansuubire nti oli bulungi. Leka yetuttuleko tutandika ate oli mulwadde wagenze w'omusawo bra 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 bra. Ebyo tobuuza. Obutambi waffe obusanga ku mukutu gwaffe bassebo ne bannyabo ogwa LABUKA TV. Jangu subscribing osobole okubeera ng'ofuna obutambi buno buli lunaku. N'omukutu gwaffe ogwa Nantagwa buwoomi nayo gendayo. Waliyo obutambi obwayo bw'oteekeddwa okugoberera. Abaagala content ku misomo egy'enjawulo otandika okukola vidiyo zo bakuweemu akasente ku TikTok kuteekerateekera content ku topics zonna z'oba oyagadde. Naawe ayagadde okusomesa oba okubeera omusomesa wo ow'ekyama oba mentawo era beera ng'onneekwata mu ngeri ya nkolo nakambe. Ennamba yange akasaala 256 749 46 10 7. Ojja kunkubirako tubeere nga tukwatagana. Baffe awangaali.